nabuuza mami lwaki tuva mu bino ebintu? Mami takkiriza. Naye mami bamututte ng'abantu balinga ng'abakuŋŋaanidde omubbi. Mami bamututte okuva ku NASA naye nga mami abantu balinga nga batwala omubbi. Kyokka nga byava ku mami agaana. Embeera gye mpitamu si nnungi. Kati ky'oba olaba neetondera Daddy nsaba kunsonyiwa. Byonna ebyatuukawo nkimanyi bigenda kutuukako gy'oli naye nsaba kunsonyiwa. Nze nswala. Abaana bandaba bubi nti nawayiriza Daddy. Buli gye mpita yonna tebanjagala. Bampalana. Embeera gye mpitamu si nnungi. Nnyinza n'okunnyonnyola kino. Nze ntambula neekwese kubanga buli ampitako alabira ddala nga nze oba nassa omuntu ng'ate. Yes, buterevu nkwaniriza kujika media. Wasibye otya? Ogamba otya? Kansubire nti oli bulungi. Ekigambibwa tika audio akokova okubeera nga owulira ka audio kamuwala ali mu kwogerwako kubanga yasobezebwako ali mu komera essaawa eno. Omuwala amanyikiddwa nga Nisha. Tekinaba kakasibwa oba ddala kake katuufu nga bw'omanyi omutimbagano gutambuza amawulire amatuufu n'amakyamu. So kasobola oba nga katuufu weewaawo era nga kakyamu. Kale katweyongereyo mu maaso. Kubanga olaba Nisha alina ekigoye kwe bamuzinira ng'akyakikuumye simanyi emyaka emeka yali akuuma kyaki. Ye tukakasa tutya nti DNA eri ku ekyo ekigoye ya Hajji. Omwana ku katanda waggulu essuuka kwe baamukoleranga Hajji kwe yamukolera essuuka baagitereka. Essuuka eriko musaayi oba eriko mazzi. Hajji bwe yali yasamula ku ssuuka eyo nti amazzi ga Hajji ne gasigalako DNA ya Hajji. Essuuka egyo emyaka gyonna lwaki twakabitegeera kati mu mwana baamukwata dda simanyi emyaka emeka emabega nga n'essuuka akyagirina. Essuuka yali atereka yaki. Gumanyi ekizibu eri ebintu bizibu by'okutereka ne biwangaala. Nisha yamanya nti maasi eyo tuli wabira taata enessuuka kanjijjeko ku buliri ngitereke. Baba nonna baleeta obujulizi obutategeerekeka. Mukati baleese obujulizi essuuka kubalira Nisha. Essuuka eriko obujulizi eriko DNA ya Hajji eriko ne DNA ya Nisha. DNA ya Hajji eriko ya musaayi yaki. Kama olw'ebiyizi bisitegera watyanga essuuka eyo nga Hajji kwe yali alira Hajjati nga Hajjati essuuka gye yaggyeko. Bwe banga nkumbe baagana essuuka watyanga baagasenga lwaki mu byonna bwe ebyogerwa bulijjo essuuka ebadde teyogerwako. Kati kitegeeza essuuka za mirundi mingi kubanga omwana bagamba badde bamukozesa bulijjo. Kitegeeza amagezi omwana badde bamukozesa bulijjo kitegeeza balina essuuka za mirundi mingi. Kati essuuka tulina essuuka gye batwala mu kkooti babasabye n'obujulizi. Babasabye obujulizi ng'obujulizi tebuliiwo ne batandika okuŋŋaanya obujulizi kati batandise okunoonya buli kajulizi konna. Olaba kati baleese akajulizi nti bannange tulina essuuka kwe baaliranga Nisha. Eno essuuka tukakasiza ddala nti DNA ya Hajji kweri n'eya Nisha. Essuuka eriko omusaayi. Jjukira batugamba omwana yali mbeerera baamuleepinga. Essuuka eriko omusaayi. Omusaayi gwa Nisha. Omusaayi guba gwa Nisha. Kuliko omusaayi gwa Hajji kuliko mazzi ga Hajji. DNA ya Hajji eri mu foomu ya musaayi oba eri mu foomu ya amazzi aga Hajji. Dage. Annange. Kitegeeza omwana Nisha yali yeetegekera dda nti Hajji wabanga yagendanga n'alya Nisha. Nisha yali yeetegeka dda n'amanya ati kino banyako baali bakitegeka ne maama we nti agwe mukkiriza ajja akulye bw'anajja okkulya essuuka ogijje watyago omusooka gwa piriyodi nga Nisha bwe yagenda mu piriyodi omusaayi ne gugenda ku masuuka. Jjukira bulijjo abakazi bagenda baleka omusaayi ku masuuka.
eri omukazi agenda mu period nga abadde teyeetegese n'agenda okera ku makya nga webadde weebase waliwo omusaayi nga wegula bakazi ekyo mukimanyi period nga tozetegekedde ogenda okukwekyusa buti nga webadde weebase waliwo ekitaba ky'omusaayi nga gwa period. Waliwo agenda omusaayi gwa period gwawukana n'omusaayi gwa ddala. Kati ali twagala kumanya abagambye mu kusooka nalaba Nalongo yabadde ayogera oba yadde ayogera yagambye kaakati tulina enkumbi eriko DNA ya Hajji ne Nisha bagiise enkumbi beera y'abakazi bafumbo gye bakozesa ku n'omwami we nti baba bamaze okwegatta omukazi oyo akwata enkumbi n'asiimula akasolo k'omusajja kitegeeza DNA direct egenda sigala kwekwoola olugoye. Kati DNA ku lusuuka kuno kuliko DNA ebbiri, kuliko eya Hajji n'eya Nisha. Mu myaka ebiri gye bamaze n'ekyo ekigoye bakitereka emyaka ebiri bwekibadde kati tulina bagenda koti egenda tubuulira ne balooya bagenda tubuulira nti ekigoye kye baleese kyabaddeko musaayi nga ku musaayi ogwo kuliko ogwa Nisha n'ogwa Hajji emisaayi gya mirundi ebiri gye giri ku DNA oba ekigoye kye baleese kuliko amazzi ga Hajji n'amazzi ga Nisha. Kati mu bibiri kulina okubaako amazzi ga Hajji naga Nisha. Jukira bw'okola omukazi bw'omumaliramu amazzi g'omusajja gamusigalamu kati gajja gonna lumu ne DNA ebbiri ne gayiika ku buliri bwebumu. Era senga essuuka tebeerako musaayi gwa Nisha bajja tubuulira. Kati era n'oleeta ekibannaanye nze bino ebintu byantamyetamye edda sagala kubeerako sayidi bino ebintu byantamyetamye edda ekyo ekigoye kiriko omusaayi bulijjo kiri ludda wa Nisha gwe twakamala otegeera juuzi wano nga Nisha bakamuleepinga niwe omwana batugamba nti emyaka ebiri bamaze omwana bamukozesa mu myaka ebiri bakamukozesaamu emirundi ena kyokka ati mbu omusajja tabaddengawo ate bisimanyi biki nze bino ebintu byantamyetamye edda bannange bandalabe wana abantu bagamba banituwasa mukazi ayina azaddeko baana kati kitegeeza ono omusajja temukuwana omusajja ayinza okuba nga yamukwata. Yes, buterevo yono ye mukulu Kabaata naye avuddeyo ku nsonga za Hajjati Zuula ne Hajji Ali nga kwogase n'omwana Nisha agambibwa nti yakwatibwa taata we Hajji Ali. Kwegamba nsonga za Hajjati Zuula zikyakutte wansi ne waggulu. Olunaku olw'eggulo mwalabye yakwatiddwa mbu kugundi kunassa ng'agezaako kubeera nga munnange ate ajingirira ebipapula yabadde mbu agezaako kujingirira bujulizi mu ebyo obw'omu kkooti bwe baamutumye byambu yabadde agezaako kubeera nga ajingirira bujulizi obw'omu kkooti mbu bwe baamutumye byambu si bya mukutu guno ogwa Jika Media. Kigambibwa nti olunaku olw'eggulo olwakwatiddwa ku nassa yabadde agezaako kubanga munnange ajingirira ebipapula ebimu ku bujulizi bwe baamusaba mu kkooti. Jjukira omusango twali mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 3 wali ekajjansi omusango ne gwongezebwayo olw'ensonga ttiimu eyali ewaabye yali terina bujulizi bumala. Kakati nga ttiimu eyawaabye erina okubeera nga enoonya obujulizi era aba social media in-laws nga bwe mubamanyi batandise dda okubeera nga basala ekigambo nti Hajjati Zuula ekyabadde kimututte ku nassa munnange tekyabadde kirala okuggyako okubeera nga agezaako okufeekinga obujulizi. Olunaku lw'eggulo era babaddeko ne mu ofiisi eya Honorable Minister Balaam era kigambibwa nti Hajjati ekyabadde kimututte ku nassa ze risiiti mbu yadde simanya agenze kucupula risiiti. Si bigambo byange, bigambo by'aba social media banange tebantuuza mu bigambo. Mbu ekyabadde kitutte Hajjati ku nassa yabadde ali mu kubeera nga
acupula risiiti. Jjukira babadde mu ofiisi ya Balamu babadde ku nsonga za byapa. Kigamba Hajjati ono ye yasasula ssente eza processinga ebyapa era nga Hajji Kintu alina okubeera nga ssente ezo azimuddiza. Omugagga Kintu alina okubeera nga addiza Hajjati ssente ezo eza processinga ebyapa era nga bamusabye risiiti eza processinga ebyapa ebyo era nga kigambibwa kyamututte ku Nassambu kireka yabadde agenze kucupula ki risiiti. Si bigambo byange, bigambo by'aba social media in-laws bwe bagamba bo mu kuteeberezebwa kwabwe nti ate owaaye Hajjati yabadde anoonya ki ku Nassa nga tuli mu nsonga ddala ensonga ezaki, ensonga ez'amaanyi, ensonga ezirimu eggumba, ate nga waliwo n'ebiteeberezebwa ti Hajjati yandiba nti alimu engeri yaki, engeri y'obuyayiyayi n'obuferefere. Kati abantu ne batandika okususpectinga nti ono yandiba nga yabadde ku Nassa ng'alina byali mugezaako kola ki okufeekinga abantu bwe batyo we bagamba, naye tetumanyi kituufu kyabaddewo. Hajjati ayinza kubeera nga yabadde ku mazima ku Nassa gye yagenze, sinakindi nga kituufu yabadde agenze kucupula, kuba ku Nassa wali abakola emirimu egiri legit, abakola photocopyinga ne batayipinga ne baprintinga nga mirimu giri legit. However waliyo n'abalala ate abakola ebiki, abakola ebintu ebiri fake, abooza mu bintu ebyenjawulo ne bakwoleza mu ndagamuntu, ne bakwata ndagamuntu entuufu ne bajozaamu endagamuntu eri fake naye nga bw'ozeetegereza toyinza kuzaawula. Okitegeera, Nassa amanyikiddwa mu bintu eby'okubeera nga bakola ebintu ebiri legit byo gyebiri naye n'ebiri fake dupe nabyo gyebiri nga bingi nnyo. Byapa ebyo byonna basobola okukola kibasobola okuprocessingira ekyapa awo there and then ng'olabira ddala kiri kwalaali nga kya ddala naye nga okukikonfaminga nti kiri fake ng'omaze kutuuka mu lands n'olyoka okonfaminga nti kino ekyapa kyali ki, kino ekyapa kiri fake. Kwegamba wali ku Nassa buli kimu kisoboka. So zensonga ze bagambye ziringa ezatutteyo Hajjati ono, naye ng'ensonga zo zikyakutte wansi ne waggulu. Ebibuuzo bikyali bingi nnyo nga bw'okiwulira nga mu bibuuzo bye byasinga okwebuuza bye bibuuzo eby'enkumbi. Enkumbi ono omwana yamanya atya nti alina okugitereka eri bayamba mu kkooti? Ye omwana atannaweza myaka 18 ayiga atya ebintu eby'enkumbi? Ekitegeeza omwana yandibanga mukulu, kubanga tosobola banga oli muto ate n'omanya ebintu byaki, n'omanya ebintu by'enkumbi, n'omanya nti omwana oteekeddwa okubeera n'enkumbi. Kwegamba ensonga y'enkumbi eno naye ereetedde okubeera ng'ereetera abantu okwebuuza ebibuuzo bingi nga beebuuza enkumbi eno mazima ddala omwana akyali muto abeera atya ng'alina enkumbi. Omwana w'emyaka 17 aba atya nga ebintu by'enkumbi abimanyiiko. Ekitegeeza omwana ono olwedde amanyi ebintu. Omwana ono yandibanga ebintu by'amanyi bingi nnyo nga mukulu n'okusinga bwe tukola ki, nga mukulu n'okusinga ffe bwe tusuubira. Yo waaye yamanya atya nti enkumbi eno ateekeddwa okugitereka nti maaso eyo eri bayamba. Kwegamba waliwo ebitagatta, tebigattirako wadde n'akatono. Waliwo n'ebigambibwa nti omwana bamaze emyaka 2 ng'akozesebwa, bamukozeseza okumala emyaka 2 kyokka mu myaka 2 egyo ye Hajji agamba teyaliiwo, yali Sudaani. Kaakati ensonga ne zibeera nga zengedde, ensonga ne zibeera nga zongedde okuggumira nga buli omu yeebuuza amazima ge galiwa, omutuufu yaani, ani alimba, ani ayogera amazima. Kwegamba si byangu wadde yadde n'akatono, naye kirungi ensonga ziri mu kkooti era njagala okubakakasa nti engeri kati ebintu bwe bituuse amazima go gajja kweyoleka. Kkooti ejja kubeera nga esala amazima, ekyo kyo ndi sure, kubanga at least Hajjati ye bamwanise. Bw'abanga ddala alimba buli kamwaka ke bakaanise, era kati kisigalidde eri kkooti okubeera ng'ekola ogwayo okubanga ezuula amazima. Tenze nga ndi sure amazima gagenda kuzuuka kubanga Hajjati ye bamwanise ekikola ki ekimala. Bamwanise buli kasasiro yenna bamugjeyo owuwe.
kale katulinde tulabewa gye binaggwera ffe updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako buterevu wano ku Jika media. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge. Toyenda kutandika o notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba usanga kalango onna toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwate omukigalo butere video nojja kubeera nga ogimpedde like mu batulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira aka mu ggwanga Uganda. Nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale tusaba kimu likinga video subscribinga bw'oba olina endowooza yonna osobola oginteera wansi awo mu comment section. Bw'oba olina kyagala okutuwabulamu ng'omukutu osobola okubeera nga tuwandiikira wansi awo mu comment section era butereevu tujja kubeera nga tukiteeka mu nkola. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.